nenga baloze maki baloze maaso ne wabeerawo n'okuloga amaaso wabula nga baloze maaso ga bwongo maaso ga bongo n'omugamba ki tayinza kukiraba ekyo kyobugamba n'omugamba nti mukyala we mulogo tasobola yamulekamu kasala ki kasala kkubo nga muzibe eri munda innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur kati bagana nga abitiibwa omulala sokuba nga alaba bwati naye nga muzibe omutima gwaziba ebintu tabitegeera mu ntegeera ntuufu nga yeebuzaabuza ali awo naye nga wallahi waama nga muzibe wabula obwamuzibe obwokuba nti mulogere obwamuzibe olwokuba nti bamuwa omuwunika obwamuzibe olwokuba nti muwunika ddogo okitegeera bamuzizika mu mbeera efaanako bwekyo bamulekamu kasala kkubo mbenga ne bagamba nti nedda eno nagisa ogamba ttooke okitegeera mu mbeera efaanako bwekyo bangi mbaganda baffe nga ensonga agiraba naye nga muzibe omutima hatta obona eddogole batera okukozesa abasenga nga bategedde nti omukyala omusajja agenda okujja okukwasa muwala waabwe mugagga balisa mu butunda naabanga omusajja tayinza kulabayo muwala asinga muwala oyo bulungi nampisa kasita otuuka wali nga singa yakalunze bulungi nnyo n'akasaamu ebikambe bwe n'akunywesaako owulira omuwala ono akubeera ku mutwe buli kasi obuwumpuguma paka mbaga kuggwa kyebakusaba kyowayo kubanga ono abanyize ku overdrive senga asaamu ka catalyst niwaba ali juba tujja gende Congo bakiri nja genda nzekka embeera eyo bagina nnyo tusooke mubasengeeyo ensenga nti yakusetinga yakola wheel alignment ojja kusooka wasenga sooka ewasenga togasenga yazaala omwana ate nga ne taata wamulayo ku masigi ne taata naggamba omwana simuzaala era eddogero lyakuwa n'okuba nti ekitegeeza nti senga musenge kansonga kati tetuddayo wamanyi nsiina wasenga gyenali osiinayo namba emu siina wasenga namba bbiri taata we mumanyi naama we mumanyi namba ssatu siina wasenga gyenali namba nti ansengeke asiina ngondi bubi siina wasenga gyenali ngenze wasimatukootya ate taata waali taata waali owulira maama waali siina batata baako wasuya joba nga batuduza ajati nuru sengawe simumanyi namumanya baba sengawe bakyali Allah yasinga okumanya naye nga maama we bagale ba brother alhamdulillah bewalaba tege Lukaya sengawo oyina sengawo kujjako oligo ati bombo senga kadimala monobbi niyo olubbi sirumanyi bulungi yo bayite bayiza kumpita agati embeera kyembadde gamba mbeera efaanako bwetyo nti abantu abasinga ati eno mu Buganda eno mu buki tolina wogenda tuuka olinya ekigere nga bagambye gendawo nga tewaliwo fawaidi zaawo wabeerawo ensonga yawo ne maqasidi ezakyo togenda senga kumulabako bulabi bagamba waki togenda wataata owandiika ebbaluwa n'ogiwa senga yagituusa ewa muganda we gwoyita taata Sezaala era mu kuddamu ndowooza era kiyita wassenga y'ensonga gye batuwa naye ate mu busiraamu bubugamba genda eri azaala muki omuwala oyo taata gye nnina osookera olw'okubanga mu shariya senga talinaawo waaka yenna talina kyatugamba mu shariya senga oli mubasobya bintu anti senga tagaba tayingira na mbuyinza bwa talaq tayingira na mbuyinza bwa khulu Sheikh Musa obadde okimanyi nti yasituka omunoonye nga nnoonyani situka omunoonye abeera senga oba watudde eri mabega senga nga anoonya nze tebannakussa ku nnyonyi nga banoonyeza ki akunoonya era bagamba nti nyabo mwannyina muno nga situka omunoonye anti kati kankubulire gwe banoonya waba si mulalu nga yabuze owulira oba nga yatamidde onpulira
kyobamba simanyi wenazze ebyo babyongera mu mbeera yakuba nti twonoona ennamula y'obusiraamu otegedde sebo onoonyeza ki ngenda kuwasa ggwe ye yakulaba yandaba wa wano ke wajja okyali nze ogenda okuŋŋamba nti genda ewasenga gwagamba nti wazungu ewasenga owulira oludde omuwala abammanyi Allah akbar ekyo niko egenda okubeerawo taata abaakola ki abammanyi tuli mu nnamula ya sharia si bya Buganda mu nnamula ya sharia tuli fetna taata ye wali kazaala muki kazaala mwana yayina omukola ki omumpa mu sharia agenda mu nsonga tagaba agenda mu nsonga munne lwaki senga mu sharia tabaawo na mulimu kuba naye gyali bamugabayo bugabi anti kati nkyajja okimanyi nti senga oyo awerekera werekerani mwe babiri gwe ne mukyalawo nga bamaze obbawo yawerekera paka waka nkole ki naye anti kakati wano mukama bwenjogera akaama omukyalo oyo waba embeerera essuuka eno kwe mwakoledde ensonga senga agitwala n'omuwa n'embuzi gwe wakola wakawasa banyumiza ebyo bagunyumiza lwaki okola ebinyumizi ensonga za senga mu Buganda nene nnyo omuli okuba nti senga yasosolamu abaana senga edda yasokanga ku musajja okuba nti omusajja obwere bwe bulamu bogoya we mulamu okitegeera ekyokubiri yabeeranga eno ng'awuliriza obusozi mubulinnya butya okitegeera omwana obuyimba bw'omunnindo obuwendo obw'omunnindo abuyimba bulungi okitegeera omwana okitegeera n'abeerawo ebyo naye ze embeera zikhalafa sharia za kyonoonefu zaawukana n'ennamula y'obuki wogamba senga khaala kitegeeza sisita wa taata w'omuki w'omuwala kati ate osooka omweganzikeko musiraamu obadde ki mu Buganda nyaki kifu mu busiraamu senga tamperekera akulekerera ku ki omukozesa eki Allah eno eddiini yajjula basenga abali basiramuke tewali kyakitiibwa ne waba mugagga atya ne waba afaanana atya nga talina busiraamu aba talina kyayina talina kyayina oba muwavu oba mukopi nnyo Allah kyeyagamba nti alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum alislaama diina nakulwaliro bannange nzijuzza eddiini yammwe empasa mweri nanyambala mweri owulira okwambalagana kw'abafumbo gyekuli eno bakusomesa bitabo bya fiqhi okitegeera sitayiro zonna zemugamba zemwogerako okitegeera byonna mu sharia gyebiri watmamtu alaykum ni'mati mbajjuzzaako ekyengera kyange waraditu lakum alislaama diina nembasiimira obusiraamu nga kyengera ekyasinza okuba nga kyabbeeyi kyova olaba omuntu ebbanga newamala nga afudde mugagga nnyo naye nga si musiraamu aba mwavu ebbanga lyamala ng'afudde ng'abadde bamuyita mulangira owulira naye afa nga si musiraamu aba afudde mukopi kubanga waliwo obulangira ekitegeeza kukkiriza Allah nabbi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ntegedde muganda wange kati ebbanga lyetumala nga tuli baki basiraamu kitegeeza okusiramuka ebikolwa okusiramuka ennyambala okusiramuka empisa Allah kyegamba udkhulu fi silimi kaffa tuyingirayo mu hijja mu mbaga ne tuvaayo era abantu bangi oseka nga tojja ku mbaga zange nga naawe okimanyi nti endongo eri haramu toyagala nzije mu ndongo okitegeera naawe kenyini oli sheekh kati embeera efaanako bwekyo nedda waliwo agamba onoogererako tusiramukire eddala waliwo agamba kituufu endongo ejja bbaayo naye tujja kuwa osomese nsomese ekyo ate mu ndongo oba okikubira ono yennyini abakuyisa abafitina abafitina olw'okubanga ekirungi kikolebwa ku kifo kirungi n'obudde nga buki nga bulungi obutuufu okitegeera mbeera efaanako era abasinga omala okwogera bulungi ne bagamba DJ olekeza ebigambo bya sheekh ono n'akayimba okitegeera olekeza ebigambo bya sheekh n'akayimba bisobole okuba nga abantu bajjula mu mutima okitegeera
nga wakamala waman ahsanu qawlan ne bagadijje mimman daa ila Allah werekereza ebigambo bya Sheikh oba kibakitegeeza abigobe kati ezo embaga ez'okwepiica nakya nedda ku buko tebaweerayo mateeka mbabuulire almuslimuuna ala shurutihim Sheikh Abdul Fattah nga mmaliriza mu darusu eno wadde onyingiza masala ago taata omulabye yeggwe taata salaamu alaikum waalaikum salaamu warahmatullah muwala waayitibwa Khadija owulira mbadde nkusaba owowe mbuufu obw'ekitalo kkiriza tufumbirigano mu sharia namulayo obusiraamu nzikiriza kati taata aba alina okubuuza kinaabeera kitya mutabani oyimiridde otya kasita embaga esukka abagivunaanibwako mu sharia eteekwa okwonooneka oba nika nika eramulwa ku basatu omusajja awasa owokubiri taata owokusatu omugole omukyala baweddeyo kasita ebasukka ne muyingizaamu entegeera endala era emisango gyonna egikolebwa giramula ku mmwe mu mbaga bebavumye bebazinisizza amazina owulira bebenzeeko mu kasikina biki biramula ku mmwe era oga nti abantu bansinzizza amaanyi sharia eramula ku mmwe kubanga agaba ewali n'awasa wali n'agenda okufumbirwa amazambi gonna bali ge bakoze galamula ku mmwe tebasadde byonna ku mmwe embaga ya gundi yawasa hakadha okitegera taata munnange nikamba ntegese bwenti ne bwenti alhamdulillah okitegera ate bwe tugamba tusewa engeri y'akadongo oba akadanke luleme kubanga lumbe oba akabuutu luleme kubanga lumbe nedda okitegera taata nti mbaga tugambye mukolo gwa busiraamu ate embuutu yaki ngate tusewake gyebeerenga mizindala kibayinza okwogererako ntya nedda kati mu mbeera efaanako bwekyo byetaagisa yensonga lwaki okuwasa kuno kutunuulya tunula nnyo wa gy'ogenda okuwasa bayo tooki ekirala bannyinaffe mutuwa amaanyi betuwasa ne betugenda okuwasa betuliwasa woyimira ku kigambo kyo nina edda taata omukolo gwange sigwagalako ki ndongo nange neŋŋamba nedda taata endongo tajja kukola ki kubaako sijagala bagiyita mmere y'amatu owulira kati bya binaayitawo ajja okuwasa tajagala naawe afumira togikola ki tojagala owulira kati kiki ab'ekika batusinzizza amaanyi ab'ekika batya wano mu mbeera ya nnika okitegeera abo bonna babawerekezi mbagambye bino biramula ku baani mu sharia baba basatu taata azze okuwasa ne gwe bagenda owasa abasigadde mperekezi era temuleeta tteeka lyonna wano era abamumanyi okugamba nga kusaamu akasana nga kusaamu biki era saba Allah atugabirire bakusaba sente z'otegeka eri owulira Allah nazikuwa nti basaba miliyoni mmeka miliyoni 2 n'ozikola ki n'oziwaayo pawa oba ogikola ki oba ogiyina kuliko zaakulya tekuli za ndongo tuwulidde mutabani ez'amahale g'ogayina Sheikh waliwo ekibuuzo kituufu twakoze endagaano ku lunaku olusembayo twakatuuka ku kyalo ng'endongo weeri nga twakoze endagaano nze nga nze omuli kawasa mpa magezi kyawe munange nze kyantuukako tekyali kya ndongo gaali twateesa maharo taata n'ayongeramu nebasengaawo okitegeera nembaga nina bwegati n'agaana baagira awo omukolo abasiraamu baaguliko gwali awo makindi embaga yali ku sunna nnyo ndongo tebagisaako alhamdulillah nsaba Allah basiime agaseeka kati ensonga tugigire mbaga nti munange mwawukanidde ku ndagaano essaawa eno olwo mu maaso tukite nosituka Sheikh Tantawi wasituka nensituka ku nsonga nebazitereza ko ne kugenda ate endagaano yaliwo nti miliyoni etya endagaano yaliwo nti miliyoni emu ate era gye nnina ey'emikolo obimanyi kati ate oyina engeri gyona tesaganze kubanjibwa mahale njagala ndya ebyendya nga ndya fresh kiriya
basibanjibwa n'omutima gutebenkevu kati ate ogamba omumanja temutukooya aye agamba banne kiganye ngabe emmotoka baaliwo era koga omukolo banvuga nga nzija mukuddayo nze yeevuga kajegadde kulaga seeka wange jegadde kulaga awo tewaliwo hikima ate hikima ng'ovudde ku ndagaano okuwayo amahari ibada kale bwensangayo endongo tuzikyuse mba mwavudde ku ndagaano kuba nze nagaye saagala ndongo mwavudde ku ndagaano man taraka shay'an lillah awadahu llahu khairan minhu yenna yeeresa ekintu ku lwa Allah Allah mwamu ekisinga obuki obulungi Allah yanyweza omugole gwe nali ngenda okuwasa nange nakola ki nanyweza namugamba taata twayogera bwezi toyongeramu senga yali bwezi toyongeramu awulira nga muzukulu wa kipaku Sirimu Saleh awulira nembagamba ensonga eri bweti ne bweti oweera amateeka ku buko baali bagamba dda nabo twakikkiriziganyako oba twali tokkiriziganyako okitegeera man to man is agreement twali ndagano twajogera nti kiwe kirina okuba obuzibu obuliwo obuzibu obeerawo owulira gomanya nti omukyalo omulungi bwati Allah tatondayo omu ono gwendabye obeerayo omulala ayinza n'okuba asinga n'oyo banno batuula mu meeting bayambadde emmere bagifumbye nkubuuzayo ekibuuzo bonna bonna babazze ku lwani ku lwange sisanyuse olikola tawuba ekigendeerwa sikikoze eki olikola tawuba kino kankikubule senga Allah agezesa ne waba ng'olina maka muwala omu n'afumbirwa endongo atya omu nze nga alina famire enene egamba omu yekka mama abaana nagamba kyalo lunaku lumu baleka abaana bazine gali benjole okitegeera baafa bakola ki abaddako abaana abawala balemesa endongo mu lujja oba mama we n'omuwasiza mundongo mbwate ogigaana ewaka ng'ogaba muwalawo nedda newaka wegini nga muwangaala sekavaayo zina amazina g'okuba ng'obuuza ku bantu mukitegeera eyo sheekhe waffe masha Allah nimal hal sanyu lyalumu ne beerabya nti olunaku lumu inna yawman inda rabbik mimma ta'uddun olimu emyaka 10 kati nyadde okulaga nti byoyogerako Sheikh Abdul Fattah bigwa ku basiraamu tusaba Allah atukole ki atutaase waliwo taata byaba yasaba okitegeera nti njagala kino nekiruwa nekino owulira n'obikwata n'obikola ki n'obiwaayo okitegeera kati nange ne taata negamba taata nkusaba munawe waleme kubeerako ki ndongo ebyo mbikoze eki mbikuwadde nange byenkusabye bikole ki bimpe kyekitiibwa kunga n'ekitiibwa bakulu bannange bansinza ama kyali kibaddewo ku mbaga yaliko Sheikh Akakanda oyo ensonga zaali za luwombo senga ne bamugamba wuta kasupu n'akola ki senga n'agaana eyajjuludde oluwombo kati nagaa senga ogano kawuuta tugenda kati mubasiraamu ate abali bazzaawo ku mukolo ate kwaliko yalina abaana bawala 3 nga tebannafumbirwa senga n'agaana embaga n'egenda ngo ne bagana ogijjako ebintu byakyuka bukyusi baali bazzenga olaba nti bazze nansana okitegeera kati ebintu byakyuka bidda bulenga abatabuliki ne bavaayo ate omutabuliki n'amuwa omuwala n'amahali bagenda okutuuka kuwali okwogeramu ne maama naye nga munywevu saidi zeeri ngagane edda sina kukyengera Allah kituwadde alhamdulillah musambiri ensonga ziganye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun qadara Allahu ma shaa fa'ala omuwala agenda okuddamu okubira ku mulenzi nga muwoowe wajjo kigeza bintu byakunywera abazadde tetubasaagiramu ate tuba tunalongoosa ddi omuzadde akola ebyali myaka nkaaga asemberedde okufa semberedde kabuli aba tuba tunalongoosa ddi ekiyala abasiraamu tetuwa budde kwetegereza famire y'omwana ne wali abali ku nkola entuufu benyinza okwesigamako
ne bambeera ku kido tunulayo nnyo abayinza okuba nga bayinza okuwolereza mu pologulamu ezo ogenda obalaba nga bavubuka banno nabo bato nga watomera n'oba okoze musango bafamire ngaekyankalanyemu ewaka ani anaategeera ensonga zino ez'obufumo mu ntegeera entuufu seeka wange onduru aina tadawuna tufatakum tunule waje musliha amaziga mwagazaala yamugassa fa inna al-irqa dassasun kuba akasayi kakola ki kagoberera embeera efaanako bwetyo ti bintu byetaagisaamu okwegendereza ensobi ogikola mu buvubuka nekkosa mu myaka 6 okitegeera olw'okubanga selection yo okulonda kwokwo yali nsobi wakola ensobi watomera olaba bakuba ekidongo nga bakuziise nawali ekijja kyammwe kiri wali bakuziise wali owulira endongo ekubira wano kubanga ogenza okufa olesewo abaana babiri bawala tebannakola ki tebannafumbirwa saba allah subhanahu wa ta'ala tunyeeze amin barakallahu fikum wa nafa bikum wa kathara min amthalikum naam sheikh bebe namba yesimu tusibola abasiraamu namba elizo 0469 0383 n'omusanvu 04 69 04 obologana Abdullahi Musa Tampawi ne ku WhatsApp kweri wa barakallahu ngeri y'obudde wambadde n'ebibuuzo byange bibiri bitereke ekya nabbi Musa ekya nabbi Isa alayhi salatu wassalam nti waliwo gwe bazaala nga muzibe ejo miteeko ne tulaba ku kyafawo kya nabbi Yaqubu alayhi salatu wassalam Yusufu yagaa nti taata mutwalire ekanzu eyo fartadda basira falamma alqa ala wajhihi fartadda basira bw'ona agitunulako amaaso gajja kudda ziri mu'jizaati nubuwa byamagero by'obwannabbi kuba embeera yamutuukako nga yannaku omuntu asobola bba n'ennaku n'aziba amaaso n'ogwa n'eddalu nga nnaku inshallah wa barakallahu fikum wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaikum assalam.